Nate mwena aba tugoberera ku mukutu guno mwebale okugoberera emisomo gino tuzze nga tusenvula olwairo tutose ku kitundu ekya 20 nga tugenda mu maaso n'omusomo guno naye weebuuze gwe akagoberera bimeka bw'obeera nga waliwo ebyakuyitako ntera obbakubiriza nti subscribinga osobola okufuna emisomo egyayita emabega kuba ate kati tukikola mu ngeri nti 12 egyasooka gyo gyasibibwa wamu omuntu bw'aba ajagadde agifuna omulundi gumu ku ssimu ye oba ku ekyo kyonna ky'okozesa okutulabirako kati n'olwekyo lema kuyigako kimu ate ekirala ng'okibuuse naye tufunire wamu okuyita mu subscribinga n'ekirala kwe kusindikako eri oyo gw'olaba emisomo gino bwe giyinza okugasa ne tubeera nga tuyigira wamu naye nga nkwebaza gwe wenna azze nga ogoberera tuyiga ku okutuukiriza okuteesa kwa Katonda oba enteekateeka ya Katonda gy'akulinako mu bulamu buno. Lwaki Katonda yakuleeta mu bulamu buno? Kikyayagala otuukirize? Naye nga twalaba nti omusomo gwaffe guno gulimu ennyingo kati tuli ku nnyingo ey'okubiri n'ennyingo ey'okubiri yegamba nti nzuula ntya ekigendererwa kya Katonda oba okuteesa kwa Katonda kwanninako. Twakalaba ebintu bisatu kati. Ekisooka mu kuzuula ekyo Katonda kyakulinako oyina okumumanya, lyeddala erisooka okumanya Katonda. Eryokubiri kwe kubanga munda mu ggwe mulimu okuyaayaana okw'okwagala okutuukiriza ekigendererwa Katonda kyakulinako. Bw'onaabeera n'okuyaayaana okwo kijja kukwanguyira okuzuula ekyo Katonda kyakulinako. Ekyokusatu kye tutambula nakyo kaakati kwe kubeera nga weeweereddeyo ddala eri Katonda, kye nayita mu Lungereza to surrender, okwewaayo nga omulwanyi bwe yeewaayo mu mikono gy'abo babadde alwana nabo okubeera nga bamutwala gye baagala nga bamuvunaanyizibwako. Naffe tulina okwewaayo eri Katonda mu ngeri egamba nti kati gw'otuvunaanyizibwako, ebitukwatako gw'obivunaanyizibwako tubikwesigisizza. Era olwaleero ngenda kwogera ku bintu ebiwerako bye tulina okuwaayo. Mu kwewaayo kwaffe tulina bye tuwaayo eri Mukama Katonda. Ekisookera ddala bwe bwesige. Obwesige bwaffe tubweggyako ne tubuwaayo eri Mukama Katonda okubeera nti kati ye gwe twesiga. Tetukyesiga ffe nnyini naye twesiga ye. Obwesige tubumuwe okubeera nti nno mu mbeera zonna oba nnyangu oba nzibu tusigala ng'obwesige bwaffe buli mu ye. Ekyokubiri kyonzize nga nkyogerako kwe kubeera nti tumuwa okubeera nti yaba abeera mu mitambo gy'obulamu bwaffe, nga yali mu control ey'obulamu bwaffe, nga tubumwesigisizza mu mbeera zonna. Ekyokusatu kwe kubeera nga twewaddeyo eri okwagala kwe. We submit to God's will, okwewaayo eri okwagala kwe. Ne tusalawo nti buli kyonna ekiri mu nze nga tekituukana na kwagala kwa Katonda okwo nina kukiteeka ku bbali ne ŋŋenda n'ekyo ekituukana n'okwagala kwa Katonda oba n'okuteesa kwe. Ekyokuna kye tulina okuwaayo eri Mukama Katonda oba mu mbeera ey'okwewaayo eri Mukama Katonda kye tulina okubeera nga tuwaayo kwe kunoonya okubeera nga tufuna okuluŋŋamizibwa okuva gy'ali, guidance, okubeera nga yatuluŋŋamya mu kusalawo kwaffe kwonna
tuberenga tukwesigamya ku ye nga Mukama Katonda tumukkiriza okubeera nga yatulungamya mu kusalawo kwaffe. Atulungamya atya? Tujja kubiraba ebyo byonna, naye okuyita mu kigambo kye Katonda asobola kutulungamya. Bwe nsoma ekigambo kya Katonda nsobola okufuna okulungamizibwa kwa Katonda. Okuyita mu kwewayo gy'ali mu kusaba n'okunoonya amaaso ge nsobola okufuna okulungamya kwa Katonda. N'ekirala kwe kubeera nga twaniriza entegeka gy'atulinako, embracing God's plan, nga twaniriza, tuli beetegefu okwaniriza entegeka gy'atulinako. Kati ku mulundi guno ngenda kwogera ku kasoose aka obwesige. Obwesige bwaffe ne bubeera mu ye, si muffe, si mu bantu abalala bonna, naye obwesige bwaffe ne tubeera nga tubutadde mu Mukama. Obwesige bwo obutadde mu Katonda mu mbeera zonna. Embeera ne bweba ekalubi, obwesige bwo obutadde mu Katonda. Ebyawandiikibwa bitukubiriza okuteeka obwesige bwaffe mu Katonda, okubeera nga yavunaanyizibwa. N'ekintu ekisinga obukulu ennyo ky'oteekeddwa okwesigisa Mukama kye bayita emmeeme eyo oba omwoyo gwo. Your soul, omwoyo gwo oba emmeeme eyo. Nja kukozesa ekigambo emmeeme. Emmeeme y'omuntu kye kifo ekyo omuli amagezi ge, omutuula amagezi ge, omutuula okusalawo kwe, omutuula engeri yonna gy'alowooza, endowooza ze, ekifo ekituulamu endowooza zo, okyesigisizza Mukama. Abaana abato batulaga ekyokulabirako ekirungi kye bayita okwesiga. Nti omwana omuto ye okwesiga okukwe tekubeerako bukwakkulizo. Bwe yeesiga aba yeesize. Kati Katonda bw'atyo bw'ayagala tumwesige. Tumwesige ng'abaana abato bwe beesiga. Abaana abato beesiga n'okwesiga kwonna, newankubadde ng'oluusi be beesize babayuwa. Naye ate ye Katonda waffe tayuwa, ye yeesigika. Kati obwesige bw'atwagalamu bufaanana nga obw'abaana abato bwe bateeka mu bantu ne babeerako be beesiga, ti neesize maama, neesize taata, neesize gundi, n'abeera ng'amwesize. Era Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali nga ayogera ku nsonga eyo mu Matayo essuula ey'e18 olunyiiri olwokusatu n'olwokuna yatuwa ekyokulabirako ky'abaana abato. N'atugamba nti olwokusatu luga nti mazima mbagamba nti bwe mutakyuka okufaanana ng'abaana abato temuliyingira n'akatono mu bwakabaka obw'omu ggulu. Ffe abakulu nga ffe baagamba mukyuke mufaanane nga abaana abato. Bwe mutakyuka okufaanana ng'abaana abato temuliyingira n'akatono mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kati olwokuna ne lugamba nti kale buli eyeewombeeka ng'omwana ono omuto ye mukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu. Okwewombeeka kuno ategeeza tusarenda, okukkakkana, okubeera ng'okkakkanye, wekkakkanyiza ng'omwana omuto, ekintu kitukaluubira ffe ng'abakulu, okukkakkana. Yesu agamba mu bato mwekiri, tukikoppe ku bato ekyokubeera nga tusobola okukkakkana. Yesu n'agamba nti mazima mbagamba nti bwe mutakyuka okufaanana nga abaana abato temuliyingira n'akatono mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kale buli eyeewombeeka nga omwana ono omuto, buli eyeetoowaza ng'omwana ono omuto, buli eyeewaayo ng'omwana ono omuto, buli eyeesiga, kubanga ekigambo kino kikwatagana n'okubeera nga twekkakkanya, kikwatagana n'okubeera nga mu bye twekkakkanyaamu, bye tuwaayo eri Katonda waffe n'obwesige bwaffe tubuteeka mu ye, tubukwasa ye. N'agamba nti bwekkakkanya ng'omwana omuto ate obeera mukulu mu bwakabaka obw'omu ggulu. Naye omuwandiisi w'ekitabo kya Ngero ye alambulula ebigambo bino ebikwatagana n'okwesiga, okuteeka obwesige bwaffe mu Mukama.
okubeera nga tumwesize nga tumwesigisiza ebitukwatako n'okusingira ddala emmeeme yange nga njesigisiza Mukama ebikwata ku bulamu bwange nga mbyesigisiza Mukama nga saagala kubitwalira mu mikono gyange oba mu ngalo zange nga saagala kubitambuliza ku magezi gange n'endaba yange ey'obuntu naye nga mbiwaddeyo eri Mukama ne mbimwesigisa. Ngero essula ya 3 olunyiriri okuva ku Lwokutaano okutuuka ku Lwomunaana. Ngero essula ya 3 atugamba nti weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna so teweesigamanga ku kutegeerako gwe. Ekigambo kigenda nti n'omutima gwo gwonna oyinza okumwesiga n'omutima gwo naye nga si gwonna. Naye kati wano atugambye nti weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna. Amakulu teweerekeramu. Luli nali njigiriza ne ŋŋamba nti waliwo abatugamba nti weerekeremu ak'obusajja. Naawe weerekerangamu kaakako. Nedda. Ku bikwatagana n'okwesiga Mukama temuliimu kwerekeramu. Kwewaayo bukolokolo ne weewaayo gy'ali. Weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna so teweesigamanga kutegeerako ggwe. Kubanga okutegeera kwaffe kuli limited. Kulina we kukoma. Nina wenkoma mu kutegeera, nina wenkoma mu kumanya, nina wenkoma mu kubeera nga nsobola okweruŋŋamya n'okukwatamu ebintu. Naye ye nze wenkoma ate ye Mukama waatandikira ne yeeyongerayo nnyo mu kubeera ng'asobola okunnyamba. Nabagamba luli bwe nali nga njigiriza nti omulenzi namubuuza nti gw'olowooza ku Mukama naawe ani asinga okulumirwa obulamu bwo? Ye n'agamba nti ye amanyi nti ye yabulumirwa okusinga Mukama. Nange ne ŋŋamba nti kyakutwalira muwendo ky'okubuteekawo bw'oba gw'obulumirwa nnyo. Oyo amanyi omuwendo gwe kyamutwalira obuteekawo yasinga okubulumirwa. Abwagaliza ekirungi akwagaliza obulungi. Olw'omukaaga lugamba nti mwatulenga mu makubo go gonna naye anaaluŋŋamyanga olugendo lwo. Mukama nina okumwatula. Kati ekigambo kino oga nti mwatulenga kitegeeza mutwalenga okuba omukulu, mukuzenga mu buli kyokola kyonna mutwalenga ye okubeera nga ye mukulu. Amakulu nga gw'oli muto gw'oli wansi nga ye yakuli waggulu. Mu buli kyokola, mu buli kyenjogera, mu birowoozo byange, mu neeyisa yange nina okumutwala nga ye mukulu. Nga nze nina okwetoowaza nga neewaddeyo gy'ali ye nga yali waggulu nga nze ndi wansi we. Mwatulenga mu makubo go gonna kale anaaluŋŋamyanga olugendo lwo. Olugendo lwange lwe nnina okutambula mu nsi muno, olugendo lwange olw'obulokozi nga ntambula mu bulamu nga simanyi na lugendo lwange lulina kuba lutya. Bwe mwatula bwe mutwala nti ye mukulu mu makubo gange gonna aluŋŋamya olugendo lwange olw'obulokozi ne lumaliriza nga lukoze amakulu. Aluŋŋamya olugendo lwange olw'obulamu buno ne lumaliriza nga lukoze amakulu. Olw'omusanvu n'aga nti tobanga na magezi mu maaso go ggwe, tyanga Mukama ove mu bubi. Tobanga na magezi mu maaso go ggwe. Ekituleetera obuzibu kuba na magezi. Yo mwana muto ekimuyamba kwe kubeera nti amagezi ffe ge twenyumiririzamu oba ge twewaniramu yaba tannagafuna n'amaliriza nga obwesige bwonna abutadde mu ekyo kyabuteekamu. Abutadde mu bazadde, abutadde mu bakulu be, abutadde mu muntu yenna omukulu aba aliwo. Kaakati ffe ekituleetera obuzibu ge magezi ago, naye amagezi gaffe tulina okugawaayo nago ne tugakkakkanya wansi wa Katonda waffe. Nasoma ekyandiko nga kigamba nti omuntu teyenyumiririzanga mu bugagga bwe, teyenyumiririzanga mu kubeera mugezi, naye yenyumiririzanga mu kimu, kubeera nti amanyi Katonda. Kaakati amagezi gaffe gano agambye tobanga na magezi mu maaso go ggwe, naye tyanga Mukama ove mu bubi. Okutya Mukama kunnyamba okuva mu bubi, mu ebyo ebyandinkoze obubi. Kutya Mukama ne ŋŋamba kino Mukama takyagala.
yadde nze mbadde nkyagala nnyo naye Mukama takyagala ne kimponya obubi obwandivudde mu ekyo nga nkikoze olw'okuba nkyagala naye ng'ate ye Mukama takyagala. Mukama kyatayagala kyonna nkole takyagala lwa bulungi bwange kubanga amanyi obubi obusobola okunviiramu singa mbanga nkikoze singa mbeera nga nkitambuliddemu. Nabagambako nti tewaliiwo Mukama Katonda kye yagaana muntu nga kyali kya bulungi bwa muntu. Buli kyonna kye yatugaana yakitugaana lwa bulungi bwaffe ate buli kye yatugamba tukole n'akitukkiriza yakitugamba nakyo lwa bulungi bwaffe. Kati olunyiriro lw'omunaana agamba nti okwesiga Mukama n'omutima gwo gwonna ekyo kinaabanga obulamu eri ekkundi lyo n'obusomyo eri amagumba go. Okwesiga Mukama ne mwesiga n'omutima gwange gwonna nga seerekeddeemu kijja kubeera obulamu eri ekkundi lyange, kijja kubeera obulamu eri wano Bayibuli ekiyisa ekkundi naye kitegeeza ebitundu byo ebiri munda mu ggwe ebyo ebitalabika ebikuumibwa Katonda bye yasalawo bikuumibwe bireme okubeera nga bituusibwako obulabe bwonna. Ekyokwesiga Mukama kireetera ebitundu byange ebyo byonna okukuumibwa. Ntegeeza ebiri mu lubuto lwo, ebyenda byo, mutima, biki byonna by'oyinza okulowoozaako. Wano kyayitibwa nti ekkundi lyo naye tategeeza lyo kkundi nga lyo aba ategeeza ebitundu byange ebyo eby'omunda ebirina okubeera nga bikuumibwa. Ekisobozesa okubeera nga bikuumibwa kwe kubanga neesize Mukama n'omutima gwange gwonna. Era n'agamba nti era ekyo kigenda kubeera obusomyo eri amagumba go. Mu ggumba mubeeramu obusomyo naye obusomyo obwo bannasayansi batugamba nti bwe bukola n'omusaayi ate ng'omusaayi bwe gutambuza obulamu bw'omuntu kwe butambulira. Kaakati okwesiga Mukama n'omutima gwange gwonna kibeeranga omusaayi ogutambuza obulamu bwange bwonna okutambula ne gubeera nga omusaayi gutuusa buli ekyetagisa mu katundu konna ak'omubiri gwange. Tulina okubeera nga twesiga Mukama. Kati weebuuze bwe mba seesize Mukama mba neesize ki? Oba weesize ggwe? Oba seekyo oba olina abalala be weesiga naye bwe weesiga abalala Bayibuli etugamba nti akolimirwe oyo yenna eyeesiga omwana w'omuntu. Bayibuli tetugamba nti tetwesiganga bantu naye kyegamba bw'obanga omuntu omwesize mu kifo ky'okwesiga Katonda obwesige bwe oba obutadde mu kifo ekitali kituufu oba obutadde mu kifo gye butateekeddwa kubeera. Katonda yalina okubeera nga gwe tuwa obwesige bwaffe gwe twesiga nga nnamba emu. Bwe twesiga Katonda nga ye nnamba emu awo tusobola okwesiga abaana b'abantu abo nabo abaateeka obwesige bwabwe mu Mukama. Eyeesiga Mukama ye nsobola okumwesiga naye ng'ate obwesige bwange obusookera ddala mbutadde eri Mukama Katonda. N'olwekyo ebintu bye tulina okuwaayo eri Katonda waffe mu kulaga nti nno twewaddeyo gy'ali ekisooka bwe bwesige bwaffe ne tusalawo okubeera nga tumwesigisa ebitukwatako, tumwesigisa obulamu bwaffe, tumwesigisa emmeeme zaffe, tumwesigisa eby'omu maaso byaffe kubanga tetubimanyi. Tetusobola kumanya lugendo lwaffe nga bwe lunaabeera naye olugendo lwaffe olw'obulamu buno ne tulubeera nga tulumwesigisa ne twesiga Mukama ne tubeera nga twewaayo okuba nti yali mu mitambo gya byonna. Okwagala kwaffe kye bayita wiiru, okwagala kwaffe ne tukuwaayo eri okwagala kwe ne tubeera nga ye kyayagala naffe tusazeewo okubeera nti kye tugenda okutambulirako. Okwagala kwaffe ne tukuteeka wansi w'okukwe era ne tubeera nga tunoonya okubeera nti yatuluŋŋamya. Okuluŋŋamya kwe mirundi emeka okuluŋŋamya kwa Mukama mu bikwatagana n'obulamu bwo, mu bikwatagana n'okusalawo kwo. Bw'obeera nga tosobola kwesigisa Mukama
kusalawo okwo bw'obanga tosobola kwesiga Mukama okukuluŋŋamya kigenda kukubeerera kizibu okutegeera Katonda ky'ayagala omukolere oba otuukirize mu bulamu buno. Ekigenda okukwanguyiza okubeera nga otegeera Katonda ky'ayagala kwe kubeera nga omwesigisa obulamu bwo, omwesigisa eby'omu maaso byo, omwesigisa emmeeme eyo nga obwesige bwo obutadde mu ye, so si mu kintu ekirala kyonna naye n'obuteeka mu ye. Bwe tuteeka obwesige bwaffe mu Mukama ne tumwesiga mu buli kintu kitukwatako, kijja kutwanguyiza okutegeera ekyo Katonda kyatulinako. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Amiina era amiina.